Yes, my friends bange. Mwena bakwano bange. First and foremost, nsoko kwebaza buli omu. Sekino omulwe sala. Zona zimuntekedde mu kulabika nti no mbeera nsuuka ate nempona. Ya lero ennaku z'omwezi ziri 18 February. Yes, ennaku z'omwezi 18 February 2025. Ya ndi mu ddwaliro wano Newton ndi mu ddwaliro bazibu ne ba admitting nga pancreas yange etanze okuzala ate enzymes zibeetaaga okujjamu ne bajjamu. So ndi wano ninda surgery yange n'ebebaza nnyo bakyali bange bansabira mu ddwaliro okuza okulaba nti ndi ebibala neerwanako nefaako ndabe nti nange obulamu mukwata ku kintu kwata bulungi. Kakati waliwo vidiyo gye ndabye omuwala omujja pedolinga naye ndeetedde concern kirabye Abitex yagimpeereza ey'omuwala aleegi ng'agamba nti nze nafunye emitawaana ne Juli era namukubira ndi mu poliisi ngo bansibye. Simanyi lwaki bannayuganda balemeddemu abamu si mwenna balemeddemu emitima emibi. Sajja ndi wano ndi ku kitanda ndi mukulinda sajjale yange sina muntu gwe naayembe naye sina muntu gwe naakayanye naye ate oli akedde ku pedolinga agamba wuli embwa ayina amawulire agookya ag'omunda ndi mu ddwaliro nemuliraba nezidrip zizirumuziraba okitegedde naye n'amanya gaagana ku TV kwegali gaago tuli mu ddwaliro naye kakati mwana muwala oyo agambye nze ndi mukomera bansibye. Abitex yampeereza vidiyo nenkwatako nnyo nempulyawo binnyo. So mbadde nsaba abantu abalina entegera ekikanga ekyo mu restraining muve bintu ebyo bebintu by'okufiisa bannammwe ebyokwagaza bannammwe ebibi olwokuba munoonya content bijja bazaalira ebizibu ebiyinza obbazaalira ebizibu. Kati mwana muwala ebintu byayogedde off her mouth bisobola okuzaalira ebizibu gwe lwakwekosa obutamanya gw'onoonya content. Lwaleero ennaku z'omwezi 18 February esaazi US essaawa 8:35 ndi mu ddwaliro ndinza appointment yange ya sajjala yange oli eyo oli mu kutoka omukomoka ebigambo onjogerako weere bakwana bamma bansabira mwe mbebaziza nnyo mwenna ya teri kuva ku mulamwa kansigala nga nejjanjaba ebinaava mu sajjala nabyo nja bibabuulirako kale mbaganye bakwana mukama abasaasire abakuume. Bye bye.